twewaayo ate ffe kasa twafuna omukulembeze w'omugigi gwaffe njagala otegeeza Abannayuganda nti twewaayo nga tusazeewo era tetugenda batiitirira kuno ku pulogulaamu kwe nagamba nti ffe tetulitiitirira nsonga tuli kulembera Abannayuganda olunaku olw'enkya watali kuwananya kwonna tugenda kuwandiisa Honorable Nalukoola Council Elias era ng'omukolo His Excellency the President de facto de jure omwagala w'abangi ako bangambye nti kagenda okunkubya bangambye nti ako kaliko embokaaga katonawoza n'okumabunda omwagala w'abangi njagala okutumira ku mwagala w'abangi oyo w'embooko kati batukubira ki Swabula bakubira ki si mwagala w'abangi naye yennyini jjajja yatuuka naga nti naye obululu nga bwali bungi banzibako akakadde kalamba so olunaku olw'enkya tugenda kuwandiisa his Honorable Council Nalukoola Elias owa Kawempe North tujja kubeera mu Kawempe North era nga Commander 001 yakkiriza yagenda okutandika olutabaalo lw'enkya nga tuggulawo enzigi za protest vote butya nga tuggulawo enzigi agenda kukibamu agenda kukiggula nga tuggulawo ziri zigali kwoleka ezigenda okukakasa Uganda nti eyolekedde oluguudo lw'okwenunula enkya tugenda kubeera abamutwe ggubi enkya tugenda kuwakanya enkya tugenda kakasa enkya tugenda kujja nga tuli balala bagenda kutulaba kimafiya gwalina ovulo emyufu tobangako na lunaku lwolina kujambala nga lwankya kati byebyo byennyini anti twagamba ffe katubakulembere protest vote etegeeza wakanya byonna bye bakusibyeko nakyemalira byayagala okozesa okunafuya mu lutabaalo kati yalumbye engoye yalumbye ki ngoye kati enkya tugenda kwambala ovulo gwemanyi nakomadde okwambala ovulo gazo ebifaananyi obinoobi nakoma jambalira mbalala nakoma jambalira amasaka nali nkubye kali akasuuti ka ceremonial naye nkya bya ovulo gwalina ovulo emyufu kesho subuhi mapema va kesho subuhi mapema va ovulo yake kuja kwa kiwanja tuingie Kawempe North aya tuonane na huyo mtu anacheza na sisi unaweza hiyo lugha amekuja saa hii sawa ya fight wewe kubanga unasema Kiswahili mzuri watu waambie watu ameuliza waambie wewe sikiliza mambo sasa entia awatali kuwananya kwonna umaina lusenga president era mulabye nga naye ayambadde ovulo kakati gwe bw'oba oyagala okuba mu kunyuma ate nze ebirooto byange ku president birala simulootalootamu ebyo Swabula nimbi enkya ne batange Edith Katende ng'ayagala twawukane akweke ovulo nsango manyi omukyalo wetusanga yaginyise teyakazi bw'oba olina omukyalo eka mukubire kati bw'aba wakugigolola kiringa ebyedda mu primary batandika okugigolola baginyole ate Katende teeka ovulo yange mu tawulo onyole oba oginyola naye nze enkya inakuba mu ovulo nga nkalu ng'etama bweti baligamba batya nti twatya koze nga tebagiyita batya mu Luswahili viato ogenda okuteekamu viato ameka azije Katonda